Hello, Mr. Kadama TV, Jera Yokose, wewe alitueleza tusimanye empeereza yosefu. Mr. Kadama TV nza abaddabuza oba asaba ba house manager bannange oba buli awuliriza Kadama TV nti okuloota nga omuntu yenna amanyi ku birooto. Nina muzeeyi wange yafa kati myaka 16 naye namuloose nga ndaba baamusimudde naye nga ndaba magumba naye nga ndaba abasajja babiri be bamusimudde naye ate ng'amalaalo we gali we ndaba si we baamuteeka. We batuteeka ffe waliwo omufene naye nga ndaba amalaalo ge ate gali mu mpatanya za ffene nga olabye omuti gwa ffene nga gukuze nnyo ne gyeyawulamu naye mu makkati omwo nga ndaba amalaalo ge gali omwo bwe gati ne bamusimulayo amagumba ne bagalekawo. Kati nenzija ne mbabuuza lwaki musimuddeyo taata wange? Ne nkwata engeri y'ensawo ne njoolayoola amagumba ago ne ngateeka mu nsawo naye nga nkaaba. Mr. Kadama TV omanyi okubeera mu kirooto naye ng'okaaba naye nakaabye ne ntandika okukuba abo abaatandise okusimula gundi okusimula muzeeyi wange naye mbuuza lwaki naye nga nkutte amagumba ensawo bweti ngiweese naye nga nkaaba. Kati mbadde nsaba abawuliriza bonna aba Kadama TV abamanyi okuvunula ku birooto kuba mazima natidde. Simanyi kituufu kiri ku muzeeyi wange, simanyi kigenda mu maaso. Natidde kuba ekirooto kyabadde kiwanvu kuba ebirala nabyerabidde. Ekirooto kyali era nazimusa zabadde ssaawa 9 ez'ekiro sazzeewo kwebaka. Kadama TV kojja mate twabasuubiza okubeera nga tugenda kutandika topiki y'okubeera nga tunnyonnyola ebirooto. Nkimanyi muloota omuntu n'oloota ekintu ekyo ky'oloose kiyina amakulu. Tewali kirooto kitalina makulu. Kadama muwulidde ng'agamba yaloose taata we yafa dda emyaka 6 emabega ne taata we yakomyewo n'abeera nga amuloosa. Oba Kadama yaloose nga waliwo ebitagenda bulungi mu maaso ku ntaana ya taata we. Ku bino nno tugenda kubanga Kadama tumuddamu tumunnyonnyole ekirooto kino kyabadde kitegeeza ki, ate era kwe tujja okugatta kuba buli lunaku tubadde twagala tubeere nga tunnyonnyolayo ebirooto kimu oba 2 buli lunaku. Nja kubeera wano nga mbannyonnyola ebirooto byammwe. Buli ayagala okumanya ekirooto kye kitegeeza osobola okubeera nga owuliriza Kadama TV ku makya. Ngenda okusooka n'ekirooto kya Kadama ekyo, then nzireko mbannyonnyole omuntu bw'oloota muggyawo ng'olwana naye n'omukuba oba ye nakkuba nakyo kitegeeza ki. Bwe tugenda ku Kadama ono agamba nti yaloose taata we nga baagala kumusimulayo oba bamusimuddeyo abasajja 2 ng'amagumba agajjeeyo. Bwe yaggyeyo amagumba n'alwana n'abasajja abo n'abakuba. Kakati ekirooto kino kitegeeza nti waliwo abantu abaabadde baagala okubeera nga basimulayo taata mu kiro ekyo kyennyini kyewaloose. Era abantu bano in most cases awo tubeera tukyabayita basezi, wabula abantu abatera okubeera nga bajjayo obuwanga bw'abantu, amagumba g'abantu nga bagenda okubakozesa ebintu eby'ekiganda oba ebintu by'obusamize. Sinyala gamba by'ekiganda, ebintu by'obusamize. Wabula taatawo okusaba kw'omusabira, gwe kennyini kw'omusabira, nkimanyi osabira taatawo. Okusaba kw'osabira taatawo kwe kwataasizza taatawo okubeera nga abasajja bano 2 tebamusimuddeyo. Kyewaloose si kirooto, wabula abasajja abo bennyini wabaddewo abasajja 2 nga bagenda kubeera nga basimulayo taatawo. Baggyeyo akawanga ke bagende bakakozese mu bintu ebyekirogo. Wabula
essaala z'osabira taatawo ze zaamutaasizza ne kibeera ng'abasajja abo baalemeddwa. Era ekyo kye waloose ng'ogamba wabadde wabaggyeko amagumba n'obakuba. Essaala zo zaakubye abasajja abo ne balema okubeera nga batwala amagumba ga taatawo. Nkwebaza okubeera ng'osaba okusabira taatawo, weeyongere maaso okusabira taatawo, wabula funayo omuntu yenna agende ku bijja abeere nga alima ne ku taatawo, era taatawo musanyufu nnyo okubeera nga omusabira. Ekyo tekyabadde kirooto bulooto n'ekyabaddemu nga kirimu amakulu mangi. Buli kirooto ky'oloota manya nti kirimu amakulu. Ebirooto birimu amakulu, era bw'olootanga ekirooto sabanga bakikuvuunulire. Gwe kyolabanga ekitono ate kibeera kinene. Nkimanyi gye muli eyo bangi abaali balooseeko ekintu ne wayitawo ebbanga tono ne kibeerawo. Olowooza kibeera kiki? Temugayanga birooto. Nabagamba nja kujja ne topiki nga mbavuunulira ebirooto. N'omuntu yenna anaabanga abuuzza ekirooto kye tujja kusobola okubeera nga tukimuddiramu. Ebirooto by'amaanyi era togayanga kirooto. Omuwala ono ekirooto kye yaloose kyabadde kya ddala abasajja abo babadde baze ku ntaana ya taata we okubeera nga bajjayo ebintu ebyo. Ebintu bino basobola okubeera nga bagenda kubijjayo kubikozesa ku famire yammwe yennyini. Oba oli nga baamutuma kawanga ka muntu n'agenda n'asanga busanzi malaalo n'agamba kaagagjeyo kaggyeyo akawanga ako. Kakati nga tumaze okuddamu kadaamu oyo, ngenda kubannyonnyola waliwo abakyala, ddala kino kikwata ku bakyala baloota nga balwana ne bajja baabwe. Buli bw'olootanga ng'olwana ne mujjawo, nga mulwana ne mwekuba, n'obeera ng'omuwangudde, manya nti nno oli muntu ayagaliza. Era oli muntu atasobola kubeera nga otiisibwatiisibwa. Era mujjawo abeera akutya. Era ebintu by'oba okola bazeewo oba bba wammwe abeera byasinga okwagala okusinga mujjawo. Empisa zo eri balo zibeera nga z'empisa z'ayagala. Era kibeera kiraga nti oli muntu omuganzi nnyo eri bba wammwe okusinga ku mujjawo. Ky'oba olina okukola kweyongera kuba na mpisa nakubeera ng'omanyi nti gwe nga gwe osukkulumye ku mujjawo. Y'ensonga lwaki oloota nga mulwana ate lwe mulwana n'omukuba. Obufumbo obw'ababiri abasatu bubeera bufumbo ng'oli mu lutalo. Era bubeera bufumbo bwa kubeera nga omanyi ekyokukola mu budde bwakyo ne mu butuufu bwakyo. Naye singa kasita oloota nga mujjawo akukuba, kitegeeza empisa zo ntono ku mujjawo, baawo asinga kwagala ku mujjawo, nga nkugambye nga mujjawo yakukubye, wali nga gwokubye mujjawo, naye wano mujjawo bw'aba akkubye, kitegeeza mujjawo akusinga obuganzi eri bba wammwe. Kitegeeza ate tweyagaliza ne mujjawo tomwagaliza. Olina okubeera nga weekyekinga empisa, kuba ssaawa yonna bw'oba tolongooseza mpisa zo, okunoba kwe kubeera kugenda kutandika, oba bbaawo kugamba sikyakusobola n'akusuulawo. Ebyo ebirooto bisobola okunnyonnyolako leero, naye mbagambye nti tujja kuddanga n'ebirooto tubannyonnyole ebirooto kye bitegeeza. Kojja Matte tujja kubeera nga tuddamu n'abalina ebirooto byabwe, tujja naabeeranga n'obudde nja kusobola okubeera nga nziramu bimu na bimu, naye nga ngenda kubaleeteranga n'ebirooto. Buli kirooto kitegeeza ki?